Maama, olugendo ddunga luwanvu bulala. Kansuubira si lwe lumu abaana baffe lwe batindiggwa okugenda okusoma. Mukama mulungi tutuuse. Naye ate bano be tusanze mu nzija nga tebannyumidde. Bawujjaddemu mu kasiikirize? Oba nabo basoma? Ndabamu abakutte abato ddala. Bayigana we basitudde ezzadde. Ye byo bino ebibiina nga biri bulala. Byonna bijjudde enjatika. Ensiko n'embeera etategeerekeka. Bino si bifulukwa bino. Ye bo abali munda nga beefuutiise bulala. Basobola okuwandiikirawo wano, olaba n'okkuba engalo, buli omu azikubira ku munne. Sokoleke, abasimbi olw'akasota, mukola ki? Nandigambye nti mugenda kufuna kyakunywa, naye ate siraba bikopo bya buugi. Muli ku asambule oba nammwe musoma bwe mutyo? Naye ku kyendabye, ekkoome mu bizinga ebyenjigiriza bikyali bubi. Ab'ebyenjigiriza, ngamba abavunaanyizibwa ekkoome. Abaana baffe mubalaba, mulaba obugubi bwe bayitamu okusoma. Mukakasa bano nabo bavuganya n'abali e Kampala. Bwe guba bwe gutyo, tusaba musitukiremu mutereeze ebyenjigiriza ng'ebizimbe tebinnakuba baana baffe. Area awareness ne basimba eddan buli lwakuna mu Munnyo ku 3 Ksol TV Omunnyo.